Saba sajja wa miezi 8 jukanga bana abalala ababira bapasta bakola nabo bapasta House of Representatives. Just teach you what they think I can hear. I have already taken those who take care of one to make those who don't take care of the purposes of Mutumba waffe Pastor Aloysius Bugingo n'omukyala Suza Makula manyi abekanani mutemuli bakujuliza kuba olunaku olwaleero Sumba Aloysius Bugingo anekanekanye mu kanzu n'omukyala ataddeko busuuti. Kakati nga omukoze bwe mutyo nja kusaba Sumba agira atu waliwo akaama kenda baawo mwebale nnyo okuba nti mukiisa embuga olunaku olwaleero. Katikkiro akyagenda mu maaso ensonga nga nnya ezituleese era ze ŋŋenda okwanjula naye nzikiriza nga sinaba kwanjula ensonga ez'ennya nyanjula abantu bonna benzize nabo okusingira ddala mukyala wange Namakula. Namakula ono mukyala muganda bulungi, mukyala wange mwagala nnyo. Ku bugenyi bwe buti bweyongera abuuze bubuuza Katikkiro asiimye obuuze. Abooluganda Yesu yeebazibwe. Simanyi bwe nnyinza kubuuza ow'ekitiibwa naye njagala okwebaza Mukama gwampadde ng'omuntu ate gwe watuwadde nga family naye era gwe watuwadde ng'ekkanisa okujja mu maaso g'ow'ekitiibwa Katikkiro. Tweyanzizza nnyo, tweyanzeege, weebale kusiima, weebale kukkiriza tujje kubanga era obuyinza bwali mu mikono gyo. Nze Nantaba Susan Namakula, erya Nantaba lya jjajja, eryange ery'ekika ye Namakula, era ndi mukyala muganda Neddira Lugave Akabbiro Maleere. Nsibuka mu ssaza ly'e Bulemeezi era ndi muwala wa George William Sserunjogi Kibuuka agalamidde ekikyusa. Bannange munsaasire ekitiibwa kyendimu wano George William Sserwana omuddu we naye ng'agalamidde ekikyusa.
ndi mukyala wa Lugave. Toyanza nnyo toyanzige Katikkiro w'ekitiibwa. Nga Abaganda n'Obuganda bwonna ne Uganda yonna eya Ssaabasajja awangaale ne Maama Nnabagereka bagerekera Obuganda. Byebyo mukyalo ono bw'omuwulira akazinda lw'ogamba nti ajja kala buli wantu wonna naye afunye akafo akamusobola olwaleero nja kulwawo nnyo wano kankusabuddeyo otuule. Ntambudde n'abaami yebazibwa abooluganda. tuzongere paka ng'atudde Kabaka kutwenkana kubanga ffe twamulaba nga tebannaba kuwamba tebannawamba Kampala mu kaseera we baamuleetera enkoni Katonga yali tannaba kusalibwa. So okuva ku olwo omukwano gwe tulina ne Kabaka musufu. Ensonga yonna bw'ojagaza omwana nga muto ne bwakula tasobola kugivaako ne Bayibuli bw'esomesa. Bayibuli esomesa mu Ngero essula 22 olunyiri olw'omukaaga Proverbs chapter 22 verse 6 nti train up a child, manyiza omwana mu kkubo mw'ateekwa okutambulira ne bw'ali baakuze tagenda kulivaamu. Kati ffe twayagala Kabaka baamutulaga nga muto Ssaabalangira aba Mukama baatuyama n'atuwangaza n'atula mu Namulondo ye ng'era weetuli nga ne ku mulundi ogwo ffe tuga nti gwe batuuzizza ffe twamulaba. So omukwano gwe gutuleese wano. Ensonga ey'okubiri ng'oggyeko omukwano oguli personal, twagadde okuparticipatinga ng'ekkanisa. Twagadde okwenyigiramu ng'ekkanisa. Ekkanisa ekkiriza nti obwakabaka buba bwa Katonda. Katonda yagaba obwakabaka. Era obwakabaka tebuba bwakulonda, Katonda aba yabutondera ddala. Si bwakuvuganya. Era Katonda waffe abeera kabaka w'abakabaka. Omugirawo bakabaka nga babaali bakikoze nga baggyewo obwakabaka then naye oba omugobye. Kubanga ye kabaka w'abakabaka. Bakabaka bateekwa okubaawo alyoka abeere kabaka w'abakabaka. So tuzo okunyweza ekyo endagaano eya Katonda okuba nti yasimba bakabaka era yabawa okulamula yabawuliza ku buyinza bwe. Era tuzo okugamba nti ekkanisa bw'ebanga ddala ya Katonda si mulabe wa bwakabaka. Kyaki eteekwa kukolagana n'obwakabaka. Era bakabaka baabuuzanga bakabona ku balabe baabwe. Baabuuzanga bakabona ku biseera ebigenda okubaawo. Falaawo kyeyava amanya bw'anaatetenkanya Misiri ng'ayise mu Yusufu eyali omusajja wa Katonda. N'amugamba nti lubereberye essula ya 41 lubereberye essula ya 41 kabaka yaleeta ebirooto kubanga Katonda bw'aba anaakola ekintu akyogera ne kabaka. Naye kabaka naye aba ayagala kabona anaakivunula. Kati ekirooto kya Falaawo mu bufunze kyali kya biseera eby'enjala ate nga bijja kuddirira ebiseera eby'ekyengera. Kyengera kijja kuba kingi ate wasembeyo enjala ey'amaanyi ennyo. So solution yava mu bwakabaka bwa Katonda Egypt okusobola okusekiwalinga future. So bwakabaka bwonna tebusobola kwawukana na kanisa. Ekkanisa n'obwakabaka biteekwa kutambulira wamu. So tuze okulaga solidarity eyo nti newankubadde ng'ekyaki zibeera wala naye ekyaki zikiriziganya n'obwakabaka tewaliwo bulabe bwonna. Ensonga ey'okusatu tuze ku lw'emisinde egy'amazaalibwa ga Ssaabasajja ag'omulundi emisinde gya mulundi gwa 12 naye amazaalibwa gwa mulundi gwa 7. Katonda atukoze bulungi
okutubeera kabaka waffe emyaka 7 era awali 7 mu bayibuli waliwo n'8 n'okweyongerayo. Zabbuli ya 9 olunyiri olw'10, Zabbuli ey'ekyenda olunyiri olw'10 bayibuli ega nti emyaka gyaffe giri 7 neyongerezaako naye w'amaanyi aweze 8 kati otegamba nti n'afiira ku 8 asobola okugenda paka ku 10 n'ekikumi tuzze okwebaza Katonda olw'okuba nti emyaka egiri mu bayibuli Ssaabasajja Kabaka agiwezezza 7. Nga emyaka gyammwe giri 7, Psalms 90 verse 10. So tusaba Katonda amutwongerere 8, 9, 10, 11 ejja Musa ate ng'akyalina amaanyi kubanga bayibuli egamba nti Musa yagenda okuva mu nsi ng'amaanyi ge ku myaka 20 ag'obuzaaliranwa akyagalina. Katonda yakuumye kabaka era tasanga buzibu kuddamu kumukuuma naddala nga tumusaba. So tuzze ku lw'emisinde egyo okuwagira enteekateeka z'obwakabaka okuba nti kabaka afaayo nnyo ku bulamu bw'abantu. Mu bukulembeze bwe Katikkiro waffe Peter Mayiga tulabye ng'abantu bajjanjabibwa Nalubiri, Sikoseruzi ya Nalubiri, waliwo n'obulwadde obulala fistula. Kati obwakabaka bwayanguye okukwasaganyako okuyamba kuba sirimu oluvannyuma lwa Amerika okuwithdrawinga obuyambi. Ffe be bayamba naffe katuyambe bwe bali babakomawo bakomewo nga tulina we tutuuse tukabe kasinge nga tetukyetaaga buyambi. So tuzze mu muwendo guno gwe tulimu naye nga tuli small sample naye nga tukunga abalala bonna benyigire mu nteekateeka z'obwakabaka ez'okujjanjaba abantu. Eyo ensonga ey'okusatu. Ensonga ey'okuna, ndi musajja mulunzi, ndi musumba, nsumba bano abantu, naye ndi mulunzi. Kakati kabaka bwe yasiima n'osiima tujje nempitayita mu kisibo nga njagala okuleeta amakula era nenondamu ente 2 ezibadde zisingamu ng'emu ezaala ndowooza wiiki eno endala eyosoboza mu 2 mu maaso nenzireeta era nga nsaba Katikkiro waffe okkirize nkukwase ente ezo ozintuusize ewa kabaka waffe asiime gabeere amakula ku mazaalibwa ge. Simanyi bazitaddewa ziri wano kumpi. Wosiimira taata bwe tugenderawo, amiina, neyanza banemukube mu ngalo. Owekitiibwa Katikkiro asiimye nti bwe tumala wano nga tugendawo ente za kabaka waffe nga azimukwasa asiime gafuuka amakula. Era nsaba Katonda atuwa omukisa tubeere nga ffe tusoose okuleeta ekirabo kya birthday. Ente zino emu ndowooza ezaala eyinza okuzaala mu nnaku 2-3 kubanga ensi mwe tulaga ekulukuta amata n'omubisi gw'enjuki. Kati sirina njuki ze nnunda naye nnunda ente. Kati kyenvudde ndeeta nga zisuliridde kuzaala ziri 2 naye mu zo ziri 4. Nga nsaba Ssaabasajja Kabaka waffe Ronald Mwenda Mutebi II asiime anywe ku mata ago mpola mpola. Ensonga esembayo nange nzize ngaze nga Bujingo, njagala kabaka waffe, njagala Obuganda. N'ebigambo ebyo twawaddeyo dda akasente kaffe ke twekozeemu mpolampola nga tusaba tufune bukiiti bwaffe kwolwo tusobole naffe okudduka nga tudduka ku lw'obulamu bw'aba naffe abanyigirizibwa akawuka akaleeta mukenenya ate nga tudduka n'ekulwa fitness yaffe. Kabaka yateesa bulungi era ateesa bulungi. So ebigambo ebyo sigenda bisusaako
okujjako okusaba essaala Katonda yayamba kabaka waffe yonna gye yayita ayongere omuyamba ayongere omukuuma amukuumire ddala buli lwe yeebaka Katonda aweereze eggye ly'abamalayika likole ku ekyo abasawo kye batasobola kukolako abasawo bo bagambe nti bawonyezza naye nga Katonda yakikolako buli lunaku amuzze bujja okuvanga ku bwezinge bw'oluviiri paka mu ntobo z'ebigere munyala Kristo Yesu Mukama waffe tusabye amiina. Katikkiro mpozi kano kange weebale kubeera musajja omugumu ennyo alina eddiba ekkumu weebale kubeera musajja emyaka 12 gy'omaze mu Bwakatikkiro Katonda akwongereko naye jjo ky'okoze kimala maze okuzzaamu abavubuka amaanyi nti omuntu asobola okuguma byonna ne bijja ne bimala ne bigwa byokka akwongere amaanyi Mukama bye byange Mukama abawo omukisa. Charles Senkubuge yalowooza ati najja ku lulwe ate n'oli naye n'alowooza naye nze ku lulwe nabagwa wakati mwana gwe weebale kufumba weebale nnyo ate full figure mbadde simulabangako mbadde mulaba oluusi n'oluusi ku mikutu nga simanyi nti ayinza n'okufukamira oluusi aba n'eddalu naye eddalu bwe libanga likuyamba olwolwo yatukwatira ku beekyejo tiimu yange ey'amawulire neŋŋamba waliyo full figure abakutteko n'abasobola weebale gendera awo bwe nali mu nkola ey'ettofaali na buno Obuganda simanyi lwaki ewa pasita Bugingo saatuuka bapasita bamu nabatuukangako naye nagenda e Mawogola n'ensanga y'abalaalo ne baŋŋamba nti Kabaka kyekikubagizo kyabwe kubanga abalaalo mu nnono zaabwe baba n'obwakabaka bangi kubo baali banyankola abo Abahima n'abaki naye tebalina bo Kabaka ne baŋŋamba nti Kabaka kyekikubagizo kyaffe bwe naveeyo ne ŋŋenda e Naggulu wano mu Kampala ne nsanga abanubbi ne baŋŋamba nti Kabaka bwe bamulaba bafuna emirembe ekyaddirira kwe kugamba Obuganda nti nze mukulu wammwe kubanga Katikkiro yatuusa abantu ba Kabaka eri beene naye mbagamba nze mukulu wammwe awo kendi mukulu wammwe Kabaka yekitaffe era okuva mu 2015 ekitiibwa ekya kitaffe ne kigattibwa ku bitiibwa bya Kabaka 7 Mathias Walukagabye yayimbako era olw'okuba Kabaka yekitaffe ffenna twanirizibwa embuga Abakatoliki Abaprotestant abalokole Abasiraamu na buli yenna akitegeera nti Kabaka gwe mutwe gwa Buganda wano ajja ne yeegazaanya nga bw'aba yagadde wano twaniriza Abaganda n'abatali Baganda Abayindi Abacholi Abanyarwanda Abazungu n'abalala twaniriza aba-DP aba-FDC aba-NRM aba-NUP bonna era mubalaba bulijjo nga tutudde nabo kubanga Kabaka alina abaana ab'amabala ag'enjawulo. Senkubuge yeddira Mpeewo, Namakula yeddira Lugafi. Gye basabira sinze mbatumayo. Omwana ali ku muzindaalo Musiraamu yeddira Mamba, bali mu kisiibo, mwana wa Kabaka. Kati ogobere otyo Omusiraamu ebweru, ogobere otyo Omulokole ebweru, bali ab'eddiini endala go bazibatuma. N'olwekyo
muli baddembe okujja okwegazaanyizawo kabaka yekitamu era ndi musanyufu nnyo okulaba nti muli wano olwaleero era mukolenga bwe mutyo bulijjo oli yayimba munnaffe yafa tukikole neera ffenna bwe tumala okumanya nti nno tuli baana ba kabaka tetukkirizanga kuva ku mulamwa tutera okulaba oba okuwulira ebintuntu ebigezaako okutujja ku mulamwa abo abagezaako okutujja ku mulamwa baba tebaagala tutambulire wamu kubanga munnaffe Katoli Wama yagamba nti bw'ovaawo empewo ogiwa omwaganya abasiraamu bwe baba basaala bagamba semberawo nabo buuza lwaki mutugamba okusembera nali kibuli nali n'omulangira omukulu n'abalala awo tusembera wano nti kubanga bw'otasembere sitaani ajja kuyita wano kakati bwe tutabeera bumu omulaba afuna waayita oli wagamba nti no bujingo n'abagoberezi be tebajja mu bulanga alina kyakwagaza kubanga pasita Bujingo yandikulwanidde olutalo ng'amukugjeeku lwaki ono eyayaniriza kabaka nga n'omutikkira tebannamutikkira oyagala okumugoba emmengo abo baagala tuyombe tulwane tusaasaane empologoma bw'eba eneerya embogo empologoma zirina amagezi agatayogerekeka era bwe muli balokole mujje mugoberere ebisolo ebyo ebiyiga otegeere Katonda bw'ali ow'ekitalo empologoma ejja neeyingira bweti mu ggana ly'embogo ne zibina emiwabo kati ebikaddekadde ebibogo ebikaddekadde ne bisigalawo mu bbanga kati ziyinza okudduka okuva ngaano okutuuka ng'eri ku wankaaki w'olubiri kino ekikaddekadde ne kisigalawo ne zijja zikigwira kati oli waatusaasaanya kyayagala kyakola bwe tuba tuli bumu ajja n'atunulayo n'addayo n'atunula bano aba house of prayer n'abaddawo bwe n'akwata Katikkiro abalala baagala tuve ku mulamwa enteekateeka ze tuba tukoze ez'okuzza ku Buganda ku ntikko nazo tuziveeko kakati mulaba tuteekateeka misinde tugenda kudduka nga 6 nammwe muli wano olw'ensonga eyo ey'okulwanyisa Mukenenya abasumba mu kanisa yammwe bavuddeyo n'omukulu abakulira tuba tukyalimu ebyo nga olingaga nti Buganda bagijje ku maapu mukiraba abantu beekolamu omulimo balina omulamwa nti omanyi Buganda bagijje ku maapu kakati ekisooka tosobola kugamba nti Buganda teri ku maapu kiringa oli bw'anaagamba nti Bulange teri Mmengo nga yiiyo buli omu agiraba yiiyo nga teriiwo Mmengo kati Buganda ogijja otya ku maapu kyekibuuzo ekisooka yegenze ludda Buganda yagenze Tanganyika oli yaze n'asitula Buganda eno n'agyebagajja n'agenda agikasuka Zaire yagijjeeko atya nyinza okugamba nti ono si ye Robert Sserwanga Saalongo nga ge mannya geddala omusajja yeddirango ye Katikkiro w'ekika kya Ŋŋaali ali wano yeddira Ŋŋaali ye Katikkiro w'ekika kya Ŋŋaali yenoono ebintu byalidde byogerwa eno minisita eno Katikkiro wa kika kati negamba nti si ye Sserwanga yaani bwe kyefumiitirizeeko mu 2018
aba Uganda Bureau of Statistics bakola map ne badira ekitundu kino ekya Buganda ne bakiyita Central North ne Central South. Ate nga nkole kweri Busoga kweri bwe twagenda Villa Maria pastor kujinga amanyiyo kubanga erinnya lino Aloysius liva nnyo mu kikatoli kyawo Aloysius mbayigirize bwe balyafulamu abagoberezi mu Lungereza baliyita Aloysius tebaliyita Aloysius ekyo kyebuddu naye ekyekingereza Aloysius akati erinnya lya kikatoliki ate kubanga Villa Maria amanyiyo kabaka gye yali nga tujaguza emyaka awezeza 63 kabaka yennyini ng'atudde ku Namulondo n'agamba nti ebyokujja Buganda ku maapu bino binaaba bitya sibitegedde. Munaku nnya aba Uganda Bureau of Statistics ne bajja wano nga bakulirwa ssentebe wa boodi yennyini ne bagamba mutusonyiwe twakola ensobi ffe bino sitwabiwabudde twali tukuli mu bya bibalo. Bureau of Statistics be bana bakola ebibalo bano abaatubala simanyi oba ewamwe gye musabira baatugayo ne bababala abo Uganda Bureau of Statistics era ne beetonda era ne babitereeza era okwetonda ne tukukkiriza. Awo nno njagala okugumya Obuganda nti Buganda ku maapu ya Uganda kweri. Naye ate nga n'okubakakasa nti tewali ayinza kujja Buganda ku Uganda kubanga Buganda ly'ejjinja ery'omu nsonda okwazimbirwa ensi Uganda. Si yabiyiye ekyo bwe kyali ndowoozezza nti bwe nkyogera leero nkikkaatirize kijja kusaasaana bulungi abantu bakitegeere bagume tusigale ku mulamwa gwa kudduka nga 6 omwezi ogwokuna. Njagala nnyo okwebaza aba kanisa ya prayer House of Prayer olw'okusinyalira omanyi waliwo abazadde lubawa abaana amannya ne gabagenderako. Omwana tugambe Nakimuli, Namata, amannya ago Namakula ng'era olaba kyekyo tuula nnyamu kyembadde mugamba. Ate ono Charles Senkubuge siyaasa bwe twazirunda agamba twali e Makerere oba yandika omwaka gumu mu maaso oba 2 kale bwe twazirunda ate yaddira muwala we n'amuwa muganda wange Godfrey Kyeswa. Omuwala waali omwana obedda waali twagala mwena tubafune sabatukaziwe abakamera mweyogereko emabega musobole ofuna ekifaananyi akali ekyo kyetufunye kyekyaffe nna musimayiringemu obusembayo bakube mwenna ng'ekkanisa